Weesonyiwe famire ya bobiwine ojja kunfunamu obuzibu bannaayo ate ono yeyayagala famire ya bobiwine oba ngambe naayisaawo ka vidiyo kayina maaso awo munnaaye Nankakaka ate kyakoze bakadaama mubagende munnaaye bagolole engoye z'abakama baabwe booze matooyi ka vidiyo nako kayina maaso awo mbadde saagala okasuba munnange Vincent Sega abuuliridde Madrate anti kikolooza abagambye biki nabyo mbiyina maaso awo munnange ye former Miss Uganda anti yakikoze dda MC Katsi muyinaawo munaye ne Moshi nabo mbayina naye nga mugamba mutya kansubire mu bulungi babinga enkola yaffe mbasaba vidiyo mugimpereka like era nesaba mukwano gwenna ate naba kusubscribinga no ku Buyinza via news timukwano subscribinga era nyigende mu notification bell oleme kusubwanga kyonna kyembeeranga nteekayo ate era nabagambye sijja kuwa kwebaza gwe wenna eyasubscribinga no ku Buyinza via news timukwano weebale nnyo neera gwe wenna omutaagala okulangira business kwano ku screen nteekawo enamba mukwano iyi namba ate okuba just ya WhatsApp ate ng'ojja nakyo nga tufuna munaye ng'ojja nga twogera ate nga tulaba nga wetuba tukola ki nga wetuba tugenda okukikwasaganya gakulemye kutuula mu kiyumba kya Mwarabu w'ogolola engoye zo weesonyiwe Yvonne cause you don't feed me, you don't put any food on my table, I don't put food on your table, I don't pay your bills in Uganda. Just do what brought you to whatsoever, where you're in Dubai or you're Abu Dhabi or Qatar or Saudi, whatsoever where you are. Just do what brought you, madam. Just stay out of me. Actually, because you said bans on the passport, bans on the nika, bans on the ticket, bans on the everything, madam. I want you to bring accountability of all the things that you mentioned. Watch together. If you have that accountability, awonja gamba wabadde mutuufu oba onfuna. First of all, I'm here to tell you gwe nyabo gakulemye gwe omukolozi w'engoye gwe ngamba. I don't know her name but ajja kwetegeera cause woba ngamba nti bansondedde ticket cause actually bantu ameka basobola okusonda ticket ya Emirates, a round trip of Emirates. How many of you can do it? And those of you who know how much Emirates costs for a round trip, and actually my trip is for a fortnight, and you know how much that costs. And regardless, where I'm sleeping, if I tell you the hotel where I'm sleeping and the amount we are paying here. Yoyo nno munnange nakankalina Nankakaka munnange awo sigenda kwongerako mugambo simuyinza okugamba nti munnaye Buyinza via news atakomoka omugambo munnaye muwoze engoye zammwe mugolole engoye z'Abawarabu bannange muwoze matooyi oba asawudde nnyo oba atayogedde kituufu nawe osobola okumpa endowooza yo mu comment section ate ye munnange former Miss Uganda saawa zino ali mu bukonguzi anti munnange yatukubiddewo baby girl yatukubiddewo baby girl olunaku lw'okwosa ejjaawo bannaye wolekanye nga tukwagaliza birungi byerere abalala bagamba munnange atukubiddewo bisukaali naye nga maaso awo nina ka vidiyo ka Waiswa Mufumbiiro ate nga atabuse lulala nnyo ku famire ya bobiwine naye nga tanaba kuba nga nkakutuusaako nyansooka nkuwe wano MC Katsi kw'otadde ne Madrate ne Kiko ne Vincent Sega bannaye nabo bajja kunyuma ng'obalabyeko ye omukulu Vincent Sega wavudde mu mbeera olwabo abantu abeerimbika mu ddini njukira nasooka ne mbayitirako ono omwami Vincent Sega bwe teyali musiraamu naye kati saawa zino musiraamu era bano abasajja abatava mu muzikiti era nnyinza okugamba nti saawa zino ayinza n'okuba nga kinga imaamu mulamba munnange avudde mu mbeera olwabo abantu abeerimbika mu madiini abadde alumba Madrate jjukira emabegako awo nava ne mbagamba nti no Madrate akoze ki Madrate asiraamuse naye munnange we yasiraamuka wayitawo akaseera katono nnyo n'asigala ng'akyagenda mbiduula n'asigala era ng'embeera ze yali akola luli nga tannaba kusiraamuka era ze yakola ki era ze yasigala akola munnange Vincent Sega kimugye mu mbeera mugaye munnaye mukulu oba ng'omanyi wavayo n'oyatula nti osiraamuse ebyo ebintu ebimu olina okukola ki olina obyesalako okugeza ng'okunywa omwenge okugeza ng'okugenda mu komedi n'agamba nti olaba nali ndi muyimbi naye we natuuka ekiseera nga ndaba ebyaddala sigenda gatta bintu bibiri eno kuyimba eno bya busiraamu ekimu n'ekyekutuulako kuba nali njagala eddiini yange era munnange amukomekereza nga mugamba naye Madrate
tewerimbika mu ddiini obanga wasalawo nti ogenda musiraamu ebintu ebisinga byonna olina okukola ki olina byekutulako maaso awo nina vidiyo ya Waiswa Mufumbiro nga yogera ku family ya bobiwine naye nga sinabagikuteerako kuba yo saagala ogisuwe era saagala giteeka mu mugambo gutokomoka nawe kyetaagisa ng'ogirabiddeko naye nga sinabakubanga nkuwa vidiyo eyo munaye nkutebuterevu wa MC Kati simunango nno yavuddeyo manyi munaye bagamba okola obulungi okola ki osiima kati naye avuddeyo n'asiima Moshi ono yali akola ku Spark TV agambye mukwano ye kino kyonna kitulaba ali MC Kati simunaye mwami ono Moshi agambye ye muntu eyamukwasirako mu bya entertainment ye muntu eyamuyigiriza nti munange kino bakikolawo bati kugamba ye muntu eyamubeerawo mu kaseera ke yali talina kyamanyi yadde n'ekyo yadde kintu n'ekimu yo waayi saagala kutokomoka nnyo mugambo kamubawe naye muwulira ate ng'akola ki nga naye abyeyogera ati tumaye tugende Waiswa Mufumbiro nga yogera ku bobiwine anti gashumba edini y'obuyisiraamu oliraba gashumba gamba ekibiina kyafuse kyakuwasa buwasa kayongo nsobola okujja nenjogera ku buyisiraamu nga siri buyisiraamu nenjogerera nentandika wano okuvunula aya noyisa fatwa nempisa fatwa nemagamba mbu subhanallah banaye leero ndi ku surati Mariyamu nsobola oyinza okusirekako omuzindalo nti leero nazze ebyobufuzi njifudde kutaputa Kurani mwe mulina bayinomo abasajja abakuze mu myaka classification of failure gashumba is a classification of failure taina success story mbulamu bwe neji noli omwana Aisha juzi yadde amwogerako tamuweereza message wadde ya Christmas kwa yamusobyako kati mwe toyinza kwata ku sedivweto gw'omugyeko hadithi y'ebyobufumbo oyo gashumba alina likodi maama w'omu ku baana be yamukubanga omukazi n'atuuka okunoba n'agenda w'omusajja alina abakazi 7 mu kikomero eki nga n'omu yayira omulala asidi kati oyo omugyeko hadithi y'obufumbo ng'akuba abakazi okwonooneka kw'omwana ow'omusajja kuva ku busegu bw'omulaga singa oba n'omwana gwe mu nnyumba awuliriza omwana n'omugamba nti eriyo omuwala omulala ayingira mu nnyumba akyusa ebintu n'omugamba muwala nti akyusa empale z'omukazi omulala akyusa ebifaananyi by'omuwala omulala ayingire bw'akula naye kye kifaananyi kyatambulizaamu obulamu ebyo byeyogera osobola obyogera nga gashumba tuddawo oyo nyinza omusemberera oyagala kuleeta biwunya mu studio nange oyo gashumba gweoyinza okukkiriza omufere ow'ebbaluwa gweoyinza okumukkiriza asobole okubeera mu programu yemu abaana baffe bawulirize no programu yange abaana bagiwulira abange eno namwatulira kati abaana bange bawulirize oyo wabya nkunammo nkunamyo kwonoona buseegu byebibye talina success story neji omuntu atayinza kumba wadde omukazi waka ku myaka 6 gwe bayita sekyeyombekedde bonoonyi baana b'abantu be babeera ku ezo level we cannot discuss gashumba in any program ku nsonga z'ebyobufumbo kubanga ateeberezebwa n'okuba nga ye obufumbo ayagala afune bulala omuntu ateekoledde bulamu tayinza funa responsibility obufumbo is responsibility olina okugula emmere ewaka naye yamanyira kunywa buugi mu bantu n'asigaza amabanja mu kibuga kakati ffe tuyinza mwogerako family marriage is biblical ate embaga eri egi gye weetegekera olaba ye yeetegekera obusika n'abusabirako ne helicopter netaba bantu ye gashumba kimutawanya nnugu nsaalwa era tetuyinza era nze bwe nategeera nti tajagala ningamba bannayuganda tukole eri ezannyo bubi tuzanye bubi tumenye mu kifuba nabalengera ne ku mazzi ate amazzi omusajja yagula kankubulire gwe kankutemere just bamanyi manyi g'abantu nze saasasula kifo Bobi yakigula mu 2012 yakigula 2010 nemeka 12 ezo milioni 2 sayina we naziteeka saazetaaga onfunye bulungi stent photogenics vibes Gerard nampa ye social contact kakati bali balowooza muleke Victoria nagisasulira eya Katonda gashumba Victoria ya Katonda naye agendeyo ya Katonda okitegedde awo we nalisira gashumba yakolerawo interview nga Bobi ali mu yaki kikyo tegeza yaki gege mata amanene agatambulira ku mazzi mu 2012 shira gashumba yakolera ku yaki ya bobiwine ng'erimu ekinabire erimu efumbire erimu buli